الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد جميعا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وعلى آله وأصحابه وكل من سار على نهجهم إلى يوم الندم حيث لا ينفع الندم إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم أما بعد، يقول الله تعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. عباد الله، خطبتنا اليوم إن شاء الله سيسير حول الموضوع العظة بعبد الله الصالح لقمان عليه الصلاة والسلام. abaddu ba Allah abasembedde wano olwaleero ku lunaku luno olw'ekitiibwa, tusoose okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala nyini matendo n'okusalira ku nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama, oyo yatujjira n'ekitangaala kino eky'obusiraamu, n'okusalira ku basahaba abo abaalufu bano okulaba nti eddiini eno etutuukako, na buli oyo yenna anaatambulira ku nkola yaabwe okutuusa olunaku olw'okwejjusa. So nga okwejjusa kunaaba tekukyatugasa okuggyako eri oyo Allah subhanahu wa ta'ala gwali baleese n'omwoyo omutuukirivu, oba ogwo ogwateeka mu nkola ebyo byayagala ne guleka byagaana. Ayaati zensomye zetusoma bulijjo zitukubiriza ensonga emu, kutya Allah subhanahu wa ta'ala, era okufa kuleme kututuukako okujjako nga tuli mu abo abajeemulukukidde amateeka ge. Ekyokweyigiriza kyaffe olwaleero kigenda kubeera nga kitambulira ku muddu wa Allah omulongoofu, ala wa huwa Luqman, min waswayatihi, mu biraamu bye byalaamira abantu be. Tukimanyi bulungi nnyo nti Luqmaani yali muddu wa Allah omulongoofu, wa in kaanu ba'du ulama yaquluuna annahu kaana nabiyyan, naye nga yali muddu wa Allah omulongoofu, Allah subhanahu wa ta'ala gwe yayogerako mu kitabo kye ekitukuvu Qur'an, ba'da billahi minash shaitani rrajim, n'atugamba nti walakad atayna Luqmana alhikmata anishkuru lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Omuddu wa Allah oyo Allah subhanahu wa ta'ala yamutunyumizaako ng'atulaga nti yamuwa okutegeera okw'enjawulo. Tukimanyi nti kigambo alfahamu kyanjawulo n'ekigambo ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala Luqmaani yamuwa fahamun, yamuwa okutegeera okwenjawulo
era yali mudduwe mu baddu be abalongoofu. Naye Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali amunyumyako ng'atubuulira ku bimu ebyo bye yakola, ng'agezaako okulaamira abantu be, oboolyawo buli muntu yenna ali wano kyeyalibadde nga alaamira abantu be, oboolyawo Allah subhanahu wa ta'ala ng'akyamuwadde obulamu, ng'akyamuwadde entunnuusi, ng'alimu abo abassa. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali ng'atunyumiza yagamba nti wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti mu kaseera Luqmani we yagambira mutabanyi we ng'agezaako okumubuulirira, agezaako okumuluŋŋamya, agezaako okumulaga bw'ateekeddwa okubeera nga yeeyisa mu nsi eno, bw'ateekeddwa okubeera nga atambula mu bulamu bwe. Yamugamba nti ya bunayya, owange mutabanyi, la tushiriku billah, mu bulamu bwo, mu buwangaazi bwo, mu ntambulayo togezanga, teweetantalanga n'ogatta ku Allah subhanahu wa ta'ala. Tokigezanga. Lwaki tolina kugatta ku Allah? Yamugamba nti inna shirika la dhulmun adhim, kubanga okugatta ku Allah zambi ddene, bulyazaamaanya bunene nnyo, okubeera nga weerabira oyo eyakutonda, eyakuwa obulamu, akutambuza, akuliisa, akunywesa, ate n'obeera nga ebyo obisuubira mu bulala atali ye. Hakadha kala Luqmani li ibni, bw'atyo Luqmani bwe yagamba mutabanyi we nti tekakwetantalanga n'ogatta ku mutonzi. Gwali wanampuliriza olwaleero, byebigambo by'olaamira abaana bo, byebigambo by'olaamira abantu bo b'owangaala nabo, byebigambo by'ogamba ab'eŋŋanda zo, oba ggwe ate musingi mu kubeera nga osiga mu bantu bo ashiriku, okugatta ku Allah. Gw'owabya abaana bo oba gw'owabya abantu bo. Luqmani alayhi salatu wassalam kyetulaba nti ye yalaamira abantu be obutagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera zonna, mu bulamu bwabwe nga batambula. Mu hadithi ze tumanyi obulungi ennyo, Nabbi sallallahu alayhi wa sallama gye yatulaga yayogeramu ebintu 7 ebizikiriza, naye ng'ebintu ebyo 7 mulimu ashiriku billah, okugatta ku Allah. Kyeyatandikirako ebintu 7 ebizikiriza mulimu ashiriku billahi subhanahu wa ta'ala, okugatta ku Allah oyo yakutonda era nga yakulabirira. So ensonga eyo nkulu nnyo eri buli ali wano okutwala obuvunaanyizibwa okulaamira abantu be, ensonga y'okutya Allah mu butuufu bw'okubeera nga tumutya ate nga tetweraguza. Luqmani yagenda mu maaso n'abeera nga alaamira mutabanyi we. Yamugamba nti ya bunayya, owange ggwe mutabanyi, innaha intaku mithqala habbatin min khaldal fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fi al-ard ya'ti biha Allah inna Allaha latifun khabir. Yamugamba nti owange mutabanyi, njagala omanye bino wammanga. Ekisookera ddala njagala omanye nti
ne bweba mpeke nga eri mu kisusunku kyayo obanga eri mu ggulu obanga eri mu ttaka, yamugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala nga yagitegeka nga yo yaati biha Allah agenda gikuleetera. Ayongera okulamira omwana, ayongera okuwa omwana obukkiriza obwannamaddala, al yaqin, akakase nti teriyo kyonna kiyinza kubeera nga kintuukako okujjako nga Allah subhanahu wa ta'ala yakisazeewo. Teriyo kyenyinza kufuna okujjako nga Allah yakisazeewo, ate kyatasazeewo engatto ne bwegwa olubege togenda kukifuna. Yamugamba nti ne bwe kabanga nga mpeke ng'eri mu kisusunku kyayo ng'eri bunaayira, Allah nga yo agenda gikuwa, ate bwebanga si yo togenda kugifuna. Amakulu yali agezaako okumutebenkeza omutima gwe amanye nti buli nsonga yonna eva wa Allah subhanahu wa ta'ala, teriyo kijja nga kigudde bugwi. Buli nsonga yonna Allah yagireeta, era Allah yalina obusobozi obugijjawo. Atebenkere nga Nabbi sallallahu alayhi wa sallama bwe yagamba Abdullahi bun Abbas, yamugamba nti ya gulam, owange gwe muvubuka, i'budu llaha tajiduhu tijahaka, sinza Allah wo mu nsinza entuufu nga taliimu kubuzaabuza. Tajiduhu tijahaka, buli saidi gy'ogenda okukwata ogenda musisinkanayo, ng'ategeeza nti yagenda okubeera gaidi wo, yagenda okubeera ng'akugaidinga mu buli nsonga yonna gy'okola, kasito naamusinza olusinza olutuufu. Hadithi mpanvu, naye njagaddemu kino nti bwe yali akomekkereza yamugamba nti wa'alamu anna al-umma, njagala okitegeere muvubuka gwe, law anna al-umma ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in, umma ensi eno yonna ne bwekuŋŋaana ng'erina kyeyagala okuyamba, yamugamba nti lan yanfa'uka illa bi shay'in kad katabahu Allahu laka, tebalina kye bayinza kuyamba okujjako ekyo Allah kye yakuwandiikako. Era n'amugamba nti era kitegeere, law anna al umma ijtamaat ala an yadurruka bi shay'in lan yadurruka illa bi shay'in kad katabahu Allahu laka. Manya nti era ne bwe banekuŋŋaanya babeewo obulabe bwe bakutuusaako, tewali bulabe bwe bagenda kukutuusaako okujjako obwo Allah bwe yakuwandiikako. Yakomekereza agamba nti rufi'ati al-qalamu wa jaffati as-suhufi, ekkalaamu eyawandiika yakoma, Allah subhanahu wa ta'ala kyeyakuwandiikako nti ojja kiba era ojja kifuna, kyeyakuwandiikako nti tojja kifuna era tojja kifuna. Olina kugoberera al asbab, ittiba'u al asbab, naye nga kyotafunye tonakuwala, kubanga Allah teyakikugerera. Ate kyofunye ekyo obeera ng'olina akwebaza Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga ye yakikuwandiikako nti ojja kifuna. Hakadha awsa Luqman li ibnihi, bw'atyo Luqmani bwe yalaamira omwana we n'amugamba ti ya bunayya akimi ssala wa'muru bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Mu bimu byeyamulaamira omwana we, oba oliawo ffenna bye twaliraamidde abaana baffe, yamugamba nti beera ng'oyimirizaawo esswala.
tukimanyi bulungi nnyo nti nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti as-salatu hiya awwalul amr allati satuhasibu ala al-insan yawma al-qiyama, yensonga esookera ddala egenda okubeera nga ebalibwa ku mwana Adamu ku lunaku lw'enkomerero. Kati Luqman Allah okusima kwa Allah kubeere ku ye, yabeera nga alaamira omwana we n'amugamba nti mu byolina okuba nga teweerabira kuyimirizaawo swala. Esswala erina emigaso mingi nnyo, si ye topiki yaffe ey'olwaleero, naye eba kubanga ye topiki twalibadde nga kitumalira okumanya emigaso gy'esswala, naye nga buli Qur'ani kye yakoonako kikulu nnyo nnyo nnyo, nga bw'otandika okinnyonnyola osulawo. Naye kyenjagala tumanye nti esswala nkulu mu bukulu bwayo y'emu egenda okusooka okubalibwa ku lunaku lw'enkomerero, n'okumanya nti esswala kye kimu ku bisangula amazambi g'omuntu. Mu ahadithi nnyingi gye tutagenda kugendamu, naye olina okumanya omugaso gw'esswala nti y'emu ku bisangula amazambi g'omuntu, Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga amusaasira. Yamugamba nti akimi ssala, beera nga oyimirizaawo esswala, tokoma ku ekyo, wa'mur bil ma'rufi wanha anil munkar. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrur rahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد بدبا الله تبدأ كمرامwa ogwekojjukanya ku muddu wa Allah, mu baddu ba Allah Luqman alayhi salatu wassalam. Tubadde tutunuulira min waswayatihi, mu biraamo bye byalaamira abantu be. Mu byo tulabye ensonga esoose, ala wa huwa al ishraaku billah, yalaamira omwana we obutagattako Allah. Fenna abali wano kyetwali badde tukola eri abantu baffe, eri abaana baffe. Ensonga ey'okubiri, naamutebenkeza ng'agezaako okwongera okunyweza aqidatihi, enzikiriza ye, n'amulaga nti buli nsonga yonna eba emutuuseeko eba evudde wa Allah, ate buli nsonga yonna eba emutuuseeko mu ennungi n'embi min Allahi subhanahu wa ta'ala. Era ensonga ey'okusatu gye tulabye yakubeera nti yamulaamira esswala. Ensonga ezo buvunaanyizibwa baffe abatudde wano okubeera nga tulaamira abantu baffe, buli omu gw'olinako obuvunaanyizibwa, ng'era bw'azisengese bwe zigoberezeganya mu bukulu bwazo, kubanga esswala tegasa ng'ogatta ku Allah. Okusaala kwo ng'ogatta ku Allah tekugasa. Yensonga lwaki yasooka mulaamira kutya Allah, kumwawula oluvannyuma alyoka asaale. Ensonga gyenjagala, ensonga zaali nnyingi ze yamulaamira, naye olw'obudde nabategeezaako wano lumu ne mbagamba omumanyi omu yagamba nti
al-awqat al-wajibat aktharu min al-awqat, ebyatulalikibwako bingi okusinga ebiseera bye tulina. Naye mbagamba nti Allah si mulyaza amaanya, kubeera nga atulalikako ebintu ebingi ate n'atuwa obudde obutono. Era ne mbategeeza nti alimu oyo yali amanyi bulungi nnyo byayogera, era nga nekyenjogedde ng'akimanyi nti Allah si mulyaza amaanya. Naye kaana yunabbihuna, yali atuzuukusa ng'agezaako okutulaga ahamiyatul waqti, obukulu bw'ebiseera, obukulu bw'obudde, ng'akulaga nti akadde konna k'olina gezaako okubeera nti okeenyagira okakoleremu ky'oteekeddwa okukakoleramu, kubanga bwe kakuyitako si kaakudda. Nabwe kityo Lukumaani yakomekkereza agamba omwana we n'amugamba nti wa'muru bil ma'rufi, mu bintu by'otalekangayo kwe kubeera nti olagira okukola empisa ennungi, olagira okweyisa obulungi, olagira okukola obulungi. Mukimanyi min sifaati al-anbiya, mu bitendo by'abannabbi mulimu sifatu tablighi, ekitendo ky'okutuukiriza. Kyekyo Lukumaani kye yalaamira omwana we nti wa'muru bil ma'rufi, gwe lagira okukola obulungi. Si buvunaanyizibwa bwo okuteekesa mu nkola, wabula gwe omuntu mubuulire nti Allah agamba bw'ati, Allah atulagira bw'ati. Waddembe okuteeka mu nkola, waddembe obutateeka mu nkola. N'amugamba nti ensonga endala gy'oterabira, ala wa huwa wanha anil munkar, n'ebibi abantu bagaane okukola ebitasaanidde. Wali otutteyo akadde n'otuula n'abaana bo ebigambo ebyo n'obibagamba? Oba abantu bo tubeera mu bintu bingi, twogera ebigambo bingi, naye buvunaanyizibwa bwa buli muzadde ali wano ebigambo ebyo okubiraamira abaana be ng'atudde nabo mu ddiiro, ng'atudde nabo mu kompawundi, ng'atudde naye mu kifo kyonna w'atudde nabo, okubeera nti beeyisa enneeyisa ey'obuvunaanyizibwa. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu kirabo kye ekitukuvu Qur'an, ba'udhu billahi minash shaitani rajim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر المسلمين والمسلمات، اللهم انصرهم على أعدائك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رحمن ارحمنا برحمتك الواسعة، يا غفار اغفر لنا ذنوبنا، يا فتاح افتح لنا أبواب رحمتك وفضلك، يا غني اغننا بحلالك عن حرامك، يا رزاق رزقنا رزقا حلالا طيبا. اللهم إن كان في السماء فأنزلها، وإن كان في الأرض فأنبتها، وإن كان بعيدا فقربها، وإن كان يسيرا فكثرها، يا أرحم الراحمين، يا عزيز يا غفار. اللهم جنبنا شر الأشرار وشرك المشركين وفسق الفاسقين وظلم الظالمين برحمتك وعزتك يا أرحم الراحمين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يسمع ما تصنعون.